nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Ate nga jjukira nti ye sipiika yennyini asinkanye ayisa ababaka abapya n'agamba musooke mujje, neetaaga mu kusooka ayisa ababaka abapya n'abagamba nti mulaba mutya bwe tunaanuula nate ekisanya kya palamenti y'eggwanga okuva ku myaka 5 giwera emyaka 7 era kyova laba bagambye nti abapulaninga okwesimba 2032 muyinza okwongeramu emyaka emirala 2. Natoka mubuuza abaana baffe okuba banki. When I reached, I asked him why he was beating our children. Nitanazira munegeno tunula wansi nga waliwo omwana gwe bayita Keisha Benot ali mu kitaba ky'omusaayi In a pool of blood. yali mukanga akutakaanibali. I chose the person. Kati nebuuza kati obwongo w'abasirikale bategeera tebategeera. Omuntu ali omu bw'ati alina emmulu nga mutwalo kati nze omu atalina wadde akasaale sina wadde empiso ate mubudda se ku geeti ekkirira ku kyaki abasirikale nga bayitirivu kata batukube n'emboko nga batugamba ne tutuukidde mu budde batugambyemu kitundu lwaki tuzze zino essaawa 4. Olunaku olwaleero mu bitundu ebyeggaba wategekeddwayo kye batuumye mobile court era nga wano agambibwa okubeera omutemu eyalumba natta abaana abawerako ddala 4 ku ssomero ery'eggaba daycare. Olunaku olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era omulamuzi abadde mu mitambo gy'emisango gye asobodde okubeera nga amusomera emisango, wabula kali butemu ono avuddeyo ne yewuunyisa bannayuganda oluvannyuma lw'okubategeeza nti emisango gyonna egimusomeddwa talinaako yadde n'ogumu gw'amanyi era talinaako yadde n'ogumu gwe yali akoze. Olumaze okubeera nga ayogera ebigambo ebyo, kale nno n'asaba ab'obuyinza bamuyambe bamufunire ku mazzi ga Rwenzori yenywereko, bamuwe n'akatebe w'asobola okutuula yekkaanye buli kimu ekigenda mu maaso. Abamu ku bazadde baabo abaana abafiira ku ssomero lino balabikiddwako nga mukwano gwange bo bazirise, wabula neyamukolera lisiiti ku ssomero aliko byayogedde bye tugenda okubeera nga twetegereza olunaku olwaleero. Asonga ate munnakibiina ekya National Unity Platform era nga mubaka eyakamala okubeera nga alondebwa amanyikiddwako nga Ellen Nakimuli avuddeyo n'alaga obutali bumativu eri ab'ebyokwerinda akwoteeka ne gavumenti eno gyekuttemu omusango gwa musajja mukulu eyakkira abaana 4 ng'agamba nti ono baweeweeta muweeweete, ng'ate eriyo bannakibiina ekya NUP ye bagamba nti bano baliyo ku misango egibavunaanibwa naye nga gyonna gyekuusa ku byabufuzi abatannaba kubeera nga bafuna na bwenkanya, naye bali ku mutemu ye bawembejja muwembejje naye ng'ate bali mu kkomera babonaabona. Tugenda kubeera nga tutunuulira ebigambo bye mu ngeri emu. Twajjako wano gye buvuddeko ne tukutegeeza nga palamenti y'eggwanga lino erya Uganda bweyagala okukomawo eddemu ekwate ku mateeka gaayo esobozese ababaka akwoteeka n'omukulembeze w'eggwanga babongereko bonna emyaka 2, kale no ekisanja kive ku myaka 5 kidde ku myaka 7. Ebyama ebipya byasobodde okubeera nga bifuluma era waliwo n'omubaka amanyikiddwako nga Theodore Ssekikubo. Ono nno asinzidde wali eri mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka n'agenda maaso n'okubeera nga amuloopera ng'ababaka bwe beefudde ekitagasa nti ne palamenti yonna bagikolamu byonna bye baagala. Mu ngeri emu ekitongole ekya Uganda Police kivuddeyo ne kisobola okubeera nga kitegeeza nti kiriko abazigu bekiguddemu era ne kikwata ne kiggalira ababadde bakozesa oba ababadde beetaba mu bubbi obw'emmundu, olwo nno ne bakigomya bannayuganda mu bitundu eby'Ekkalamojja. Byonna ogenda kubeera nga obifuna mu mawulire amalala ge ngenda okubeera nga nkutuusaako. Maama basobodde okubeera nga bamubbako omulambo gw'omwana we gwe yabadde atadde mu takisi. Ono nno yafiiriddwa omwana mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago, wabula yabuliddwa transport atambuza omulambo guno. Kale no maama ono yasazeewo omulambo guno aguteeke mu nsawo era bw'atyo n'agulayo ensawo, wabula wakati awo abazigu bamulumbye ne bamubbako ensawo nga bo bamanyi nti ndowooza mulimu byamaguzi okufundikira nga batutte mulambo. Kale no maama avuddeyo n'asaba ab'ebyokwerinda
bamuyambe bamuzuulire omwana we ogenda kubeera nga obifuna amukwano gwange. So nga ate mu ngeri yemu ekitongole ekya Uganda Police akiriko amawulire gekivuddeyo ne kitegeeza nti kyabakanye dda n'okunoonyereza ku mukuumi wa kampani emu abadde akola omulimu gw'okukuuma. Ono nno yasobodde okubeera nga akuuliita n'obukadde bw'ensimbi za Uganda obuwerako ddala 2,900. Bagamba nti yenna amulabyeko tokuba bamwetaaga kuba ensimbi ze yatutte nnyingi nnyo. Asonga ate n'abatuuze basobodde okubeera nga banyiiga ne bava mu mbeera mu bitundu ebya Acholi sub-region era bwe batyo ne basalaasala kwoteka n'okubeera nga batema ente z'abalalo sides eyo. Balina ensonga zaabwe z'ogenda okubeera nga owulira, n'ab'ebijambiya basobodde okubeera nga balumba ebitundu ebimu wano mudamu gwanga erya Uganda ne bongera okubeera nga bakosa bannansi. Emboozi nnyingi nnyo azotasaanidde kubeera nga osubwa. Just ky'olina okukola anzikiriza nkole mbwenti then ate nkomewo tunyumye ebigambo byonna. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kakati katugende wano enswera y'okukisenge etugambye Anita Amongo mu move egendereddwamu okusanyusa abantu ba mirundi 2 avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nti akizizza ate nga jjukira nti ye speaker yennyini asinkanye ayisa ababaka abapya n'agamba musooke mujje neetaaga mu kusooka ayisa ababaka abapya n'abagamba nti mulaba mutya bwe tunaanuula nate ekisanya kya palamenti y'eggwanga okuva ku myaka 5 giwera emyaka 7 era kyovalaba bagambye nti abapulaninga okwesimba 2032 muyinza okwongeramu emyaka emirala 2. Asisinkanye bapya okusooka mu ngeri eri strategic. Asisinkanye bapya n'abafalaasira mu mbeera y'okubateekateeka n'abagamba myaka 7 kati bano twabalonze bagenze ku 5 babagambye tukole 7 mulaba mutya. Kale yeyo embeera mukwano gwange jjukira nti gye buvuddeko twajja wano ne tukuwa emboozi nga tukulaga nti wakati mu Anita Amongo nga yeegula okuddamu okubeera sipiika w'eggwanga erya Uganda oba wa palamenti y'eggwanga erya Uganda, jjukira Mao amuli bubi kakati ye ayagala ye waafunira obuganzi oba oliawo baddemu bamuwe obwesige afune ekifo ky'obwa sipiika. Yaleeta ekiteeso oba aliko abantu batandise okubeera nga afalaasira abaguza endowooza naddala bano ababaka abapya abaakamala okubeera nga balondebwa bakkirize baddemu bakwate ku ssemateeka naye nga kino kigendeddemu kubeera nga basaanyaawo ekisanja kino eky'emyaka 5 bobezze ku myaka 7 naye nga nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti oba oli mulabi mulungi nnyo agenda maaso n'okubeera nga okyekuumidde ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda gwe wenna nga otwegasseeko olunaku olwaleero ngenda kukusaba mu buwombeefu obw'ekitalo agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno ate gwe omukadde eyamala dda okubeera nga osubscribinga tuwere video yaffe no like buli woogiwa like kigiyambako okubeera nga edduka ku speed ya kizungirizi bwetyo neetuuka ku buli muntu sekinnomu eyeetaaga okubeera nga awulira information eno. Gwe alina kyoteesa oba kyowabula nga bulijjo atwesangawo awo wansi mu comment section nga tugezaako okumenyaamenya ensonga ez'enjawulo gweteekawo obubaka bwo bwonna atugenda kubeera nga tukuddamu nga bulijjo. Nze Morgan Keys 256 official CEO Kaliddalu content creator the Ruwero's finest Mr Perfect n'akaleero muzikirize tukalabe era nga wonjaga utandikireko ewo mubaka amanyikiddwako nga Theodore Ssekikubo. Ono nno asinzidde walere mu bitundu eby'Namuŋŋoona n'aloopera ayisa basajja kabaka wa Buganda mu mukolo ogw'okubeera nga bajaguza amazaalibwa ge n'amugamba nti mu parliament ekitutwalayo bubeera buweereza wabula bannaffe bo bagendayo lwa bifo era nga mu kye baleeta essaawa yonna kigenda kubeera nga kinyigiriza bannayuganda baagala kubeera nga beeyongeza emyaka egiri ku bisanja byabwe bagijje ku myaka 5 ekisanja bakiteeke ku myaka 7. Saagala kubeera nga muwanda bigambo kasooke mukuwe then ate nkomewo tweyongereyo. Okujja mu parliament bubeera buweereza naye twekanze twakidde ababaka tebanna kulayira abe parliament 12 naye ng'olwedde bamaze okukola olukwe nti emyaka 5 abantu gye babawadde tebajagala baagala baliire emyaka 7 nga tewali abajjeyo mu parliament. Omulugubo ogwo nga gugenze waggulu guba gutukoza bubi ng'eggwanga. Tusaba ababaka abalondeddwa
bagende ku ssemateeka bw'agamba. Byebigambo by'omubaka Theodoro Sekikubo nate byategeezezza olunaku olwaleero. Ndowooza naye ensonga asobola okubeera nga agiraba weewaawo ayinza okuba nga yali mu paalamenti nga tasobola kubeera nga agiraba ku mulundi guli, naye nga bw'omanyi nti bulijjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti munnaye ono munda mu ggwanga erya Uganda tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu kakati ebintu nno twabalonda kubeera nga batukiikirira myaka 5 bo beeyongeza bewadde n'obuyinza bakuga basukkulumye ku ffe abalonzi basazeewo bagende beeyongeze emyaka emirala 2 mwebadde mulinda mu 231 ate mudde mubalinde mu 2033 kyekiri mu pipeline oba kibaagala okubeera nga baleeta. Mujjukire nti singa ekibiina ekya NRM kikwata ku nsonga kiba kizibu nnyo okukisimattuka lwasonga nti oba oliawo be balina n'omuwendo gw'ababaka abangi kati weesanga nti babeera basiza ekintu kimu okukisimattuka kyandibanga kizibu. Naye nga osobola okugenda wansi mu comment section n'otuwa endowooza yo gwe kikyolowooza ku bigambo bya Anita Among, then tujja kubeera nga tubiraba mukwano gwange. Anzikiriza bwe mbanga nkuggyeko ate nkutwaleko mu bitundu ebyeggaba. Eno nno olunaku olwaleero wabaddeyo kye batuumye mobile court. Eno nno wabadde wagendereddwamu okuwulira emisango gya musajja mukulu agambibwa okubeera nga yakkira abaana abawerako ddala 4 n'abajja mu bulamu bw'ensi. Abamu ku batuuze ababadde bateekebwa okubeera mu kifo kino bakukkulumye nga bagamba nti babasibidde ebweru nga n'abamu ku abo ababadde bayingiddeyo ate munnaye bwe weebulunguruddemu katono bwoti ofulumeko ebweru babadde tebakyasobola kukkiriza kuwa access ate ku accessinga kifo kino. Kale nno bakukkulumye abamu ne beebuuza nti ddala abali mu byokwerinda by'eggwanga erya Uganda waya kweziri oba tekuli byonna kasooke mbikuwe mukwano gwange. Sebo Malona bamba kaadi endo ku church nfuna ku kitali nale kusaba naye bwe ntuuse wali omusigale mugambe nabadde nayingidde naye engeri y'ekyo nfune ku bino ebyafu nzeeyo nfune eddagala lyange kati bwe nkomyewo ate omusigala ngamba obudde bwoli naye mugamba afaani kyobwedda munda naze essaawa 12 obudda bwe neetuulidde naye ngenze funa bintu byange nkomyewo mikanze munde angambye bakuwe transport nayita omusirikale nagamba afande njangu muwe transport omusirikale aze nambooko kikibooko kyaze nakyo kikibooko kati neebuuza kati obwongo w'abasirikale bategeera tebategeera omuntu ali omu bwati alina emmulu nga mutwalo kati nze omu atalina wadde akasaale sina wadde empiso ate mubudda ku geeti ekkirira ku kyaki abasirikale nga bayitirivu kata batukube n'embooko nga batugamba tetutuukidde mu budde batugambye mu kitundu lwaki tuzze zino essaawa 4 era tuli mu kulumwa kw'amaanyi lwaki tetuyingidde munda. Oyina ebikwetaagisa? Nyina ebinneetaagisa kaadi yiino n'amannya gange gali Namirembe Gaba. Utandike n'amannya? Amannya nagiragira atugambye obudde buweddeko tubadde ne kaadi zaffe nga tuli mu kulumwa ne bwe twali badde nga tetulina kaadi. Omwana bw'afa taba w'omu ffenna ggwanga lye lyakoze ekiri eryabbiddwa naye wadde tetuyingidde kulaba mulamu tubadde tusaba tube n'obwenkanya. Omusango guno bayibuli egamba ejja Kayisaali gibadde ya Kayisaali atalikiza munne ekisabu alisa kisabu tubadde tusaba obwenkanya omulamuzi akirabe oba neggwanga likirabe omusajja ono ateekebwe kalabba kyere. Kale yeyo embeera eyabaddewo ng'ate abamu ku batuuze abeetabye mu kubeera nga bawulira omusango guno nga beemulugunya nga bagamba nti wandibanga wabaddewo abaana n'ebyana naye nga musajja mukulu ono abamu kusinziira ku bannayuganda beewuunyiza olw'endabika gyeyagenze maaso n'okubeera nga akomezebwawo nga alabika. Bagambye nti ku mulundi guli ono muvunaanwa yagenda akasaati kagendeddemu konna nga kagubaasidde naye ate ku mulundi guno yakomyewo nga akasaati katukula ng'oyinza okulowooza nti waba bakozesa mata. Kale nno nayo yabadde endowooza ya bannayuganda oba oliawo eyabadde eyitiŋŋana ku mutimbagano naye nga omusango gwa musajja mukulu ono agwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna era nga lugenda kubeerawo olunaku lwa kwosa nkya
ku Lwokusatu mu kifo kyekimu kyennyini akibabaddemu olunaku olwaleero era nga n'ensala y'omulamuzi esuubirwa okubaawo obutasukka Lwakutaano lwa wiiki eno. Kale nno tunaagenda okuva mu wiiki eno okuyingira wiikendi nga tumanyi ekibonerezo ekinaaba kiweereddwa musajja mukulu. Embeera nga bw'ebadde then kasooke njikuweeko olabe ate then ate nkomewo tweyongereyo. Ku kisaawe ky'ekkanisa ya Gaba Community Church we wateereddwa bwema omutuuziddwa abantu abazze okubaawo ng'abajulizi nga kkooti enkulu ewozesa omusajja Christopher Okero Onyum agambibwa okuyingirira ekifo omukuumirwa abaana Kigaba Early Childhood Development Center n'atirimbula abaana 4 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Olw'okuba nti olutuula luno lwa njawulo era nga lwetabiddwako abantu bangi baweereddwa ebiragiro eby'okugoberera nga kkooti egenda mu maaso omubadde okwewala okuleekaana ko n'obutakozesa masimu gaabwe gamba ng'okugoogererako oba okugakubisa ebifaananyi. Therefore, informing the court orders wherever you are among the public. Alagira ba court orders abatuyambako ko abasirikale nti buli banaaba bakulabye ng'okuba ebifaananyi biteetaagisa. Take action. Babeere nga bakola omulimu gwabwe ogw'okuwamba amasimu gammwe. Nga zoolekera okuwera essaawa 5 omulamuzi Alice Kyomuhanja atuuse bw'atyo n'asaba omusumba Peter Kasirivu ng'onera yennyini kifo omwattirwa abaana aggulewo olutuula lwa kkooti nga luwonga eri Omukama. We pray for your guidance. We pray for comfort. We also pray for justice. May you lead our leaders as the directors through this session. In the name of Jesus Christ we pray. Oluvannyuma abasirikale b'ekitongole ky'amakomera nga bayambibwako ab'ebyokwerinda abalala baleese Okero abadde ku mpingu ne bamusimba mu kaguli ka kkooti. Nga tannamusomera musango gwonna omulamuzi ategeezezza Okero nga bw'alina eddembe okubeera ne bannamateeka abamuwolereza bw'atyo n'amubuuza n'olulimi olumwanguyira era nga wano Okero amuzeemu mu Luzungu lwayogera aseereza obuseereza. Mr. Okero, which language are you comfortable with? My lord, I am comfortable with English. Wano omulamuzi asomedde Okero emisango gy'obutemu 4 nga gyonna gyakutta abaana okuli Ignatius Seruyange, Layani Odeke, Gideon Yeteku ne Keisha Otim. Kyokka emisango gino gyonna Okero agyegaanye. With malice aforethought, you unlawfully caused the death of Odeke Ryan. How do you plead, Mr. Okero? My lord, I plead not guilty to this charge, my lord. Ng'obumu ku bujulizi ab'oludda oluwaabi nga bakulembeddwamu Jonathan Muwaganya ne Ann Kiza basomedde kkooti alipoota ezaava mu kwekebejja emibiri gy'abaana bonna abattibwa era nga alipoota zonna zikakasa nti abaana bano bonna bafa oluvannyuma lw'okuvaamu omusaayi olw'ebiwundu ebyabatuusibwako. Bwe yamukebera n'asanga nti bwe bamufumita nnyo nga kye bamufumisa kyayingira mu mubiri nekikwata ku misuwa egisinga egy'obulago era n'agamba nti ekyamuviirako okufa yavaamu omusaayi mungi olw'ekiwundu kye yatuusibwako ku bulago. Bino nga biwedde kkooti eronza abawabuzi 3 okuva mu bantu ba bulijjo bagiyambeko mu kuwulira omusango wabula ng'okuwabula kwa bano si kwakwesigamwako nnyo nga kkooti ewa ensala yaayo. And the true opinion given according to the evidence, so help me God. I want you to know that their opinion does not bind the court. Ultimately, the court makes the final decision after evaluating all the evidence that will be adduced as we proceed with this trial. Wano kkooti ewumuddemu okumala eddakiika entonotono era mu kuddamu oludda oluwaabi luleese abazadde abaafiirwako abaana ne bannyonnyola kkooti ebyaliwo ku lunaku abaana baabwe lwe baatirimbulwa. Bwe nagipaakinga eri waggulu n'ezikira wansi ku bigere bwe nasanga omwana ng'olwedde bamaze omusala bamusazeeko ensingo bali bamwebasizaawo kabalaza awo we natandikira okuba omulanga abaali okumpi abo be bankwatako.
kabadde kaseera kanyiike ng'abazadde balombojja enfa y'abaana baabwe nga n'abamu ku bazadde batendewaliddwa ne batuuka n'okuzirika. Bannamateeka Bookero okuli Sarah Awero ne Richard Kombuga nabo baweereddwa akakiso okusoya abazadde waliwo omwana era nga kizuuliddwa nti ekifo mwattirwa abaana kyandibanga tekyali na mukumi wankalakkalira okujjako abasomesa ababeesabeesanga amagujje gano. Bwe watwalanga omwana ku ssomero abakuumi bakukeberanga ng'oyingira? Abakuumi tebankeberanga, olaba abasomesa be bajjanga okwanirizanga abaana mu motoka mwenaali mutwalidde. Abakuumi babakeberanga nga muyingira? Abasomesa be bakebera. It was only teachers who used to check. Wetuviiridde eggaba ng'abajulizi ab'enjawulo abekkaanya ebyaliwo abaana lwe baatemula bakyagenda mu maaso n'okubuulira kkooti ebyaliwo ku lunaku olwo. Naddamu okulaba omwami eyo ng'akutamye wansi, naye nga wansi waliwo omwana ng'akutamye bw'ati, nga wansi waliwo omwana yeebase ku ttaka nga amukutamyeko. I then saw the accused person bending on a child who was on the ground. Was he bending? Was he squatting? He was bending. Yes. Mu bwongo bwange nasooka kulowooza nti ali kukuba mwana. In my mind I thought he was beating the child. Yes. Nadduka misinde receipt nagisuulawo wansi n'enziruka misinde we yali. I threw down the receipt book and ran towards where he was. Yes. Natuuka mubuuza abaana baffe okuba baaki. When I reached, I asked him why he was beating our children. Yes. Naye yali tannanziramu, genda otunula wansi nga waliwo omwana gwe bayita Keisha Genrot. Kale yoyo omu kwabo abajulizi ate abaaliwo ne beerabirako n'agaabwe. Bwe mba nga nkuggyeko awo njagala nkutwaleko eri omubaka ow'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga Ellen Nakimuli. Ono nno avuddeyo n'asaba bannaddiini boogere ku ebyo ebikyamu ebikolebwa gavumenti. Ono nno ekimwogeza bino asinzidde ku musango gwa musajja mukulu amanyikiddwako nga Christopher Onyumu n'engeri gye yaleeteddwamu mu kkooti, engeri gye babadde nga bamuwembejja ng'agamba nti kino kikyamu lwa nsonga nti waliwo n'abawagizi b'ekibiina ekya NUP bo bamanyi nti tebalina kye baakola naye ng'essaawa zino bali mu kubonaabona. Maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne ndaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima,
twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja funa ejja. Kale yoyo omubaka amanyikiddwako nga Ellen Nakimuli munnakibiina ekya National Unity Platform. Then bwembanga nkujjeko mukwano gwange bo abavubuka ab'ebijambiya balumbye abatuuze abawangalira mu Nkere Zone ekisangibwa mu ggombolola ey'Ekawempe, era bwe batyo ne batematema abantu akwoteeka n'okubeera nga bababbyeko ebintu byabwe. Kale nno abatuuze bagamba nti abaana ku kyalo bennyini abaana enzaalwa ez'oku kyalo be bakyabatigomya. Jjukira anti nejja buvuddeko waliwo ekiwandiiko oba waliwo akatambi akasatuleetinga ennyo ku mutimbagano nga waliwo omuvubuka omu mu bitundu eby'e Masaka ye kennyini yavaayo n'akonfesinga nti ono waliwo abamupangisa batemeeteme abantu, naye ne gye buli kati oba oliawo tewaliiwo kyali kivuddeyo. Then kasooke nkuwe bino then ate nkomewo tuweyongere. Ku kyalo kyaffe kuno abazadde naddala ffe bamaama tuli babbi n'abaana baffe. Lwaki omwana bw'agenda n'akuba omuntu n'amuggyako ekintu n'akikuleetera watofuse mubbi oba mubbi. Tulina yatugamba tubawalana kuba bali ennyama n'enkoko buli lunaku. Ku kyalo kyaffe kuno abazadde naddala ffe bamaama tuli babbi n'abaana baffe. Lwaki omwana bw'agenda n'akuba omuntu n'amuggyako ekintu n'akikuleetera watofuse mubbi oba mubbi. Tulina yatugamba tubawalana kuba bali ennyama n'enkoko buli lunaku. Kale byebyo mukwano gwange. Then bwe mbaate nga nkuggyeko eyo waliwo abatuuze abavudde mu mbeera era bwe batyo ne banyiiga ne batematema ente z'abantu, naye nga abatuuze bano tebannaba kubeera nga bategeerekeka, wabula mu bitundu ebya Acholi sub-region bano nno eno waliyo abalaalo ate nga gye buvuddeko babawoninga nti oba oliawo essaawa yonna bajja kubeera nga batematema ebintu bye balunda, naye nga tugenza okukeera olunaku olwaleero nga bazitemyetemye zonna era kati bannyinizo babadde mu loosi. Ate ebyo bye biva eyo mu Acholi. Jjukira mu Acholi eyo waliwo ndowooza ekibba ttaka ekigenda mu maaso, naye nga ente ezisinga bonna abazirunda bazirundisa mmundu. Nga bonoga nti abeeno balundisa nnyo emiggo, kakati abazirundira mu bitundu bya Acholi bazirundisa mmundu, wabula abantu beeyo baavudde mu mbeera ne bagamba muba nga muzirundira ku ttaka lyaffe ate nga muzirundisa mmundu, balina ze baguddeko kiyiifuyiifu ne bazitematema ezimu zonna ne bazitta era okukakkana ng'abeeyo bo bali mu kaloosi babala. Then bwe mbanga nkuggyeko awo njagala nkutwaleko mu mawulire agatali malungi eri maama eyabbiddwako omwana we bwe yabadde afiiriddwa ate ng'amujja wali eri mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Kale nno okusinziira ku maama ono yavuddeyo n'ayogerako eri bannamawulire, era omukyalo ono amanyikiddwako nga Kimuli Jumba ow'emyaka 40 era nga abadde mutuuze owa Ngaro Kanyambe ekisangibwa mu division y'e Gombe nate mu municipal ey'e Nansana. Kale nno abadde atwala omulambo gwa muwala we amanyikiddwako nga Paulina Namigadde
ono nno abadde wa myezi 5 ku kijja ky'abajjajjaabe asobole okubeera nga aziikibwa oluvannyuma lw'okufiira mu ddwaliro ery'e Mulago. Kimuli agamba nti kumakya abasawo mu ddwaliro ery'e Mulago baamusiibudde kyokka nga talina ssente zitwala mulambo, era bw'atyo n'asalawo okugula ensawo agutwaliremu, kyokka bwe yalinnye emmotoka bwe yamutuusizza mu bitundu eby'ematugga kwe kuvaamuuko asobole okubeera nga agula airtime. Kale nno yagenze okukomawo ng'emmotoka yo yasimbudde dda yagenze era n'alemwa okugifuna newankubadde nga yagezezzaako okugigobaagoba, naye munnange emmotoka yabadde yagenze dda. Okusinziira ku Kimuli agamba nti emmotoka ekika kya Toyota Hiace namba UBL 104Z gye yabadde alinnye era gye yabadde atambulizaamu omulambo guno. Era okusinziira ku Kimuli agamba nti omuntu eyabadde amulaba ng'asitudde ensawo eno yabadde alowooza nti mulimu ebyamaguzi, kuba engeri gye yabadde efaananamu ng'oyinza okugamba nti mulimu ettu, kumbe mu nsawo yabadde ataddemu omulambo gwa muwala we. Kale nno okusinziira ku booluganda bo bagamba nti nga bakulembeddwamu musajja mukulu amanyikiddwa nga Paul Ssekajja Magoba, bavuddeyo ne bategeeza nti beewuunyiza nnyo okubategeeza nti omulambo gw'omwana waabwe bagubbye, era kugamba ye kino yakirabye nga ekikolwa ekitali kirungi. Kati simanyi oba famire yalemereddwa kubeera nga esonda kaseete ka motoka bazeeyo omwana nze naawe, naye bw'atyo maama bwe yabbiddwako omulambo. Kale nno yavuddeyo n'awanjagira ab'ebyokwerinda bamuyambe bamufunire ku motoka eyo namba UBL 104Z emuwe omulambo gw'omwana we ate gugende guziikibwe mu mirembe. So byebyo ebivudde side zeeyo. Then ate waliwo era obubbi obwalabiseeko, era wano poliisi erina byavuddeyo negenda maaso n'okubeera nga ate etutegeeza. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi wano munda mu ggwanga erya Uganda, Rushoke Kitoma yavuddeyo n'ayogera ku bubbi buno mu bigambo bye benjagala osooke owulire, then ate nkomewo mukwano gwange tweyongereyo. Twafunyeyo emmundu eyo mu area za Karamoja. Emmundu zino mukimanyi nti bwe zigwa mu mikono emikyamu zicreating a lot of havoc. Era wano twasobola okufuna emmundu okuva ku bano betutera okuyita ba rustlers, omu we bayita Lolem Lopsiteba, era ng'ono wa myaka 68 ng'ava ku Longore sub-county mu Kotido district. Mabega awo baali bakolayo armed robbery, era nga mutabani wa Locheng Apalothia. Ono ye mutabani wa Lolem. So mutabani we ye bakola robbery era ne babba ebintu, bakola armed robbery bagikola ku kkubo, ne babba ente, ne babba donkeys ndoza ye endogoyi. Naye twasobola okukola recoveries nga joint security forces, era nga twarecoveringa ente 107 ne donkeys 3. Era we twogerera bano bakwate nga era twabahandinze over to UPDF nga ye bayina, nga bwe mumanyi bano abasinga bonna babateeka mu court martial engeri gye baba bakozeseza eryanyi ly'emmundu. Twafunye kale byebyo mukwano gwange omwogezi wa poliisi ate byagenze maaso n'okubeera nga atutegeeza. Then ate era waliwo obubbi obulala, era nga okusinziira ku poliisi mu bitundu ebyekira yabakanye dda n'ogw'okunoonyereza omukuumi wa kampani emanyikiddwako nga Magnum, era ng'ono abadde akakkalabiza emirimu gye ku wali eri ku Goldex Global esangibwa ku Mawanda Road. Ono nno amanyikiddwako nga Akena Justin. Ono kigambibwa mbu abbye obukadde 290 akwoteeka ne zaabu n'akuuliita nabyo. Kale nno bw'atyo poliisi egamba
nti yenna amanyi amayitire g'omusajja ono agende ku poliisi agiyambeko mu kubeera nga bafuna omusajja ono. Jjukira nti ne gye buvuddeko ndowooza poliisi bw'eneeteekawako kasimbi bajja kumufuna mangu kubanga waliwo ne Anguyo Moses ono yakuba abakuumi eri yakuba bakuumi banne akwoteeka ne mukyala wa ndowooza Ossi mu bitundu ebyeri eby'ekibuga bwe bateekawo akasimbi ate mwana gwe mukazi we yamuwaayo. Nsuubira n'ono singa banaamuteekamu akasimbi kuba ne zino ndowooza ensimbi nnyingi ezabbiddwa bukadde 290 oba oliawo bayinza okubeera nga bamufuna mangu. Naye nga poliisi y'Ekira bwetyo bwegambye nti amanyikiddwa nga Akena Justin anoonyezebwa gwa kubba bukadde bwa Uganda 290 kwoteeka ne zaabu n'abulawo naye ng'essaawa zino tebamanyi wa waali. Era basabye buli amanyi amayitire ge agende ku poliisi agiyambeko mu kunoonyereza. N'olw'emboozi eyo sijja kulabika nti no nsukkako wano okuleka okubeera nga nkwagaliza akaseera akalungi nkugamba nti obadde mulabi mulungi nnyo okuviira ddala wali we natandikidde n'okutuusa akaseera kano mwe ŋŋenda okubeera nga nkusiibulira nga bulijjo. Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator the Luwero's finest Mr Perfect. Olunaku olwaleero nze abaddewo era okusobola okulaba nti nkutuusaako ensonga zonna nga bulijjo. Ennaku zino sikola nzekka, nkola n'omukazi ow'amaanyi owa Naggwano ali eno ndowooza gwe ngenda osooka okuteeka mu kamera kubanga bangi mumpita naye yaŋŋambye kanzije nkukiikirire. So gyali eno Gloria abeerayo okulabika nti ensonga zonna zikutuukako ng'ate ziri masavu. Atulabagane mu mboozi endala kuba ye yategeseewo dda gye tugenda okubeera nga tukuleetera. Akuume atakuumira mpeera.